الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وبعد. Kino kye kiseera kyennyini ekyokukutuusaako okubulirira okwokumakya ne Sheikh Ismail Njuki. Tusemberedde okumalako omwezi omutukuvu ogwa Ramadan, bwe tugumalako ekiddiriro kimanyi nti nebeera Eid, byonna ebikolebwa Ramadani, luvannyuma lwa Ramadani biki mukadde waffe tumwebaza okuba nti kuba Ramadani lwe yatandika twatandikirawo okutusomesa even nga ne Ramadani tenatandika ku kikwatagana ku Ramadani. Era kyekiseera kye kino kyennyini yamaze dde okutebenkera mu ntebe atugende mu maaso inshaallah. Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الرحيم الغفور الحميد الشكور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أصفر صدره الصادق فمها ظلمات أهل الزيغ والسوء والفجور، وعلى آله وصحبه ذوي الذكر المرفوع والفضل المشهور، صلاة وسلاما دائمين ممر الليالي والظهور. Abaganda bange mwenna abatuuliza ab'ebitiibwa, Allah subhanahu wa ta'ala tukyagenda mu maaso kumwongera okumwebaza n'okumutendereza. Allah tumusaba atuwe okumwebaza, atuwe n'okumutendereza olw'ebyengera ebingi byatuwa, naddala okutwongera ennaku zino ne tuba nga tukyali mbalamu, abasobola okwogera ebigambo n'abasobola okusiiba n'abasobodde okutuuka ku nnaku zino wano we tuli tewatuukika, tosobola kukimanya okujjako nga osoma ebigambo ekibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, n'abo oboolyawo abali eyo gye tutannaba kutuuka kati bo beegomba akaseera kano oluusi nga balaba ffe abakalina ate tukakola ki, tukazannyisa. Ekiro kya 27 kyayise, si bwe kiri. Leero olunaku lwa 27 tusigazaayo ebiro bitono nnyo biringa 3. So ennaku ezo zikyali nnyingi, 3 ezisigadde okuba ng'omuddu bw'obanga ofungizza Allah subhanahu wa ta'ala akyasobola ate okuba nga akuwa ekisingako awo. Hadithi ya Abi Hurairah radiyallahu anhu atugamba nti wekitiibwa Nabbi sallallahu alayhi wa sallama ate abaddu be n'abeera nga abajja mu muliro, n'abeera nga Allah subhanahu wa ta'ala abayingiza ejjana, kubanga yatugamba nti idha kana awwal laylati min Ramadan, kasita mwezi gwa Ramadan kola ki guyingira, Allah subhanahu wa ta'ala naggulawo emiryango gy'ejjana, naggalawo emiryango gy'omuliro, n'ateeka shayatini ku njegere. Naye hadithi bwe lyeggwa yagamba nti walillahi utaqa'u minan naari, Allah subhanahu wa ta'ala ate abantu okuva mu muliro, n'agamba nti wadhalika kulla layla, ekyakikola mu buli kiro. So tukyayinawo ebiro omuntu mukyasobola okwongera okwegayirira Allah subhanahu wa ta'ala n'abeeranga ate atujja mu muliro. Tusa Allah subhanahu wa ta'ala atujja mu muliro, atuwe ennyumba y'emirembe ejjana. Ekyokubiri olwaleero insha Allah ta'ala tugenda kutunuulira kuba Ramadan alhamdulillah tulabika nga tugisigazzaako ennaku mbale n'omukonte gukola ki, n'omukonte guwera. Naye tugenda kutunuulira ate tulabe ku nnaku endala, ennaku endala tukiyita siyamul mustahabbu, okusiiba okulala ate okutusobola okusigala nga tukyasiiba. Nga bwe tugamba bulijjo nti okusiiba kuteekolwamu emiteeko egiwerako. Waliwo okusiiba okukkirizibwa, waliwo okusiiba okutakkirizibwa. Ogwo muteeko tujja gutunako Allah aliwo atuwadde omukisa. Naye waliwo okusiiba okw'etteeka, ne wabaawo n'okusiiba okw'ekyeyagalire, asiyamul mustahabbu. Okusiiba okw'etteeka mulimu okusiiba kuno twabyogerako eri nga tutandika, mulimu okusiiba ng'okwa Ramadan, mulimu okusiiba okwa naziri okweyama, mulimu okusiiba okwa qada nga oliwo ennaku ezakuyitako, mulimu okusiiba okwa kafaara okw'emitango nga bwe gikola ki, nga bwe gitambula, mulimu okusiiba okusiiba okw'okuliwa byonna n'ebirala, ebyo byonna bigwa mu kusiiba okw'etteeka. So nga ate waliwo mu ngeri emu asiyamul mustahabbu, okusiiba okulala okwakyeyagalire. Era kwe tugenda okutunulako mu kaseera kano, omuddu oyo Allah subhanahu wa ta'ala gwe yawa omukisa. Omanyi Allah subhanahu wa ta'ala ffenna buli muntu alina kye yamuwa mu ibaada zino.
buli muntu Allah alina kye yamuwa mu ibada zino nga bwe tuzoogerako. Waliwo Allah subhanahu wa ta'ala gwe yagondeza okusaala nga kusaala kumwanguyira nnyo. Waliwo Allah subhanahu wa ta'ala gwe yagondeza okusiiba ng'okusiiba kumwanguyira nnyo. Waliwo Allah subhanahu wa ta'ala gwe yagondeza okuwaayo. Kwegamba buli muntu masha Allah buli muntu alina kyamugondeza mu ibadaati zino. Naye buli kaseera ffenna tubeera tugezaako kulaba nga Allah subhanahu wa ta'ala ibada zino zonna ffenna azitugondeza sobola okubanga tuzikolera wamu. So olwaleero tugenda kutunuulira tulabe kubanga kano ke tusiibye waliwo abatannaba kuwuliramu ngaga nti nze nkyasobola okukola ki, nkyasobola okutwaza ne mu ashabi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam baakola ki, mwalimu Abdullahi bun Amr bun al-Aasi. Omusajja oyo yakola ki, yasiiba nnyo wadde nga ku nkomerero y'obulamu bwe okusiiba kosaamu kwamunafuyamu, naye yasiiba nnyo. Era yagambanga nnyo Nabbi sallallahu alayhi wa sallam nti nze okusiiba mpulira nga nkwagala, mbuulire ennaku zonna esobola okusiibwa nze nkole ki, nsiibe. Nga yagamba nti nsobola n'okusiiba omwaka nekola ki, nenguteeka wali. So Nabbi sallallahu alayhi wa sallam wadde nga oluvannyuma emugamba nti omubiri gwe gulina kye gukubanja, abantu balina kye bakubanja n'ebirala. So naye Allah subhanahu wa ta'ala ayina ennaku ez'enkizo ze yatuwa n'atugamba nti wadde nga Ramadani aweddeko tukyasobola okugenda mu maaso n'okubanga tusiiba. Era mu nnaku ezo eza sunna ezisiibibwa nga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yazitukubiriza mulimu siyamu 6 ayami min Shawwali, mulimu okusiiba ennaku ffe tuyite ezaki eza 6. Ennaku ezo mukaaga oweekitiibwa Nabbi sallallahu alayhi wa sallama nazo kwegamba yazitubuulira ng'ennyongeza egenda okujjuuliriza okusiiba kwaffe kwe tugenda olwaleero okumaliriza. Kubanga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam hadithi ya Abi Ayyub al-Ansari yagamba nti man saama Ramadan thumma atba'ahu 6 min Shawwal kana kasiyami ad-dahri. Yagamba nti omuntu senga asiba omwezi ogwa Ramadan oluvannyuma n'agoberezaako ennaku 6 mu mwezi ogwa Shawwali abanga asibye omwaka omuki omulamba. Kitegeeza ennaku 30 n'ennaku 6 z'ennaku 36 ate wal hasanatu bi 10 amthaliha, ate nga buli lunaku omuntu lwasiba Allah subhanahu wa ta'ala lukubisaamu emirundi 10. Kaakati ne kibeera nti ezo zibeera ennaku 36 wa hiya al ayyam, era z'ennaku eziri mu mwaka omulamba. So empeera ezo nnyingi nnyo omuntu senga abeera nazo azifunye. So ezo ennaku si zaabawalimu nga bwekitera okwogerwa. Omuntu ate anaazisiiba bw'obanga owulira nga gwe okusiiba kukalubiriza, bwe tumala Eid enkeera ng'okola ki, enkeera ng'otandika. Kyekisinga okubanga kyanguwa nga bw'okimanyi bulijjo nti ye emmere kasita ogitandikako ate obanga atasiibangako kyekizibu ky'emmere. Kaakati okusiiba tusiiba ebyemmere tubirowoozaako kubanga ffenna tuteekeddwa okusiiba, naye ate emmere nga bw'ogitandikako bw'oti okimanyi ekizibu kyayo. Tukwegamba buli kaseera obwongo bubeera bukugamba enjala ekuluma lya. So bw'owuliranga omutima gwo gubeera tegujja kusobola kulyanga kumala kulyawo awo nnaku, ate oluvannyuma otandike 6, nkugamba ekisinga okubanga kirungi kwe kubanga ennaku ezo 6 kyalibadde kirungi omuddu n'obeera ng'ozitandikirawo. Era ngamba bwe nti waliwo abatera okubuuza ate seeka nsooke 6 oba nsooke kuliwa. Lwaki owanuuza ebyo byonna? Sooka oliwo ennaku ezo Allah subhanahu wa ta'ala zakola ki, zakubanja z'olidde mwezi ogwa Ramadani. Kyekisinga okubanga kirungi sooka oliwe ennaku z'olidde mwezi ogwa Ramadani, kubanga ne Shawwali alina ennaku 29 oba 3. Sooka z'oliddeko mu Ramadani ennaku 5, ennaku 3, ennaku 2. Sooka oliwe ezo olidde oluvannyuma, kubanga zino z'osooka okuliwa zo zatteeka zakkakatako dda. Ate fadainullahi ahaqu an yuqda, ebbanja lya Allah liri lisoose okukakata lyeriba lisinga obulungi okubanga ddyo osooka n'olijjawo. Oluvannyuma ogende mu nnaku eza sunna, sooka kiri ekitteeka, oluvannyuma osiibe ennaku 6 ogwa 6, kyekisinga okuba nti kirungi era wa abra'u lidhimma, kyekigenda okusooka okujjamu omugwombulago gw'ennaku ziri ezakkakatako. Mu nnaku endala era ezisiibwa nga nazo nnungi nnyo mulimu siyamu yawma Arafa, kwe kusiiba olunaku olw'omwenda
mu mwezi ogw'ekkumi baguduyita Dhul-Hijja, omwezi ogw'ekkumi olunaku lwa Arafa olwo lunaku lwa nkizo nnyo mu nnaku nga Nabbi sallallahu alayhi wasallama bye tutegeeza obulungi bwalwo, kubanga yatugamba Nabbi sallallahu alayhi wasallama ku bulungi bw'olunaku olwo. Yagamba nti siyami yawmi Arafa ahtasibu ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Agamba nti omuntu asiiba olunaku lwa Arafa, agamba nti nkakasa omuntu wabanga alusiibye Allah subhanahu wa ta'ala n'alukkiriza, Allah amusonyiwa amazambi ag'omwaka oguyise, ate n'amusonyiwa n'amazambi ag'omwaka ogukola ki ogujja. Olunaku nalwo lunaku lukulu nnyo yawmu Arafa. Lwaki kati tukyogerako? Kati Ramadani agenda, tugenda mu Shawwali, tunava mu Shawwali nga tugenda mu Dhul-Qa'da, tumuvaamu nga tugenda mu Dhul-Hijja. Awo wonna omuntu olina okumanya omwezi guno ngenda kusibamu ki, omwezi guno ngenda kusibamu lunaku ki. Olunaku olulala, ennaku endala ezisiibwa mpozi tulina n'okukigatirako ddala ku kino. Ennaku omwenda ku mwezi ogwennyini ogwa Dhul-Hijja, kubanga kati wentwogeddeko Arafa lunaku lubeera lwa mwenda, kusigalako ennaku endala mmeka? 8. Ennaku ezo 8 ku mwezi ogwennyini ogwa Dhul-Hijja nazo nungi nnyo okusiibwa, owulidde nga Nabbi sallallahu alayhi wasallama bwe yategeeza nti teri mpeera, teri mulimu mulungi muntu gwasobola kukola mu nnaku ezo ennaku ezo 9. Teri nnaku ng'omuntu akoleramu omulimu nga Allah subhanahu wa ta'ala ng'agwagala nnyo okusinga omulimu gwakolera mu nnaku ezo 10 eza Dhul-Hijja. N'olw'ensonga eyo omuntu Dhul-Hijja bw'anaaba ng'ayingidde, era kalenda ekirungi wano paala egenda mu maaso n'okubanga ezisoma, nti kasitomanya nti tutandise 10 erya Dhul-Hijja, tandikirawo okukola ki? Tandikirawo okusiiba. Ku nnaku 10 ezo tusiibako ennaku 9, kubanga olw'10 kuzo ate tubeera tugenda mu Eid yetuyita Eid enkulu, ate ngo ennaku za Eid ebbiri ezo olwa Eid al-Fitr tugendamu Eid ento ne Eid enkulu. Nabbi sallallahu alayhi wasallama yaziziiza okuba nti ennaku ezo tuzisiiba. Era mu nnaku eza sunna ezisiibibwa mulimu siyamu yawmu Ashura, okusiiba olunaku olw'10 mu mwezi ogwa Muharram. Okusiiba olunaku olw'10 mu mwezi ogwa Muharramu nakyo Nabbi sallallahu alayhi wasallama yekitukubiriza olw'ebirungi byakyo ebikiriko nabyo nga bingi. Nabbi sallallahu alayhi wasallama ku lwo yagamba nti ahtasibu ala Allahi an yukaffira sanata allati qabla. Yagamba nti omuntu asiibye yawmu Ashura olunaku olw'10 mwezi ogwa Muharram, Allah subhanahu wa ta'ala amusonyiwa amazambi ag'omwaka oguyise. Bino byonna Allah subhanahu wa ta'ala byatuwa, ayagala kulaba kulafuubana kwaffe mu kwagala kufuna janayi. Kyobalaba nti ate kubanga gwe tojja kugamba nti nze nja kusiiba Arafa, kubanga Arafa esonyiyisa emyaka 2, omwaka oguyise n'omwaka oguddako, so ne busisiiba Ashura. Kwegamba olw'okuba nti buli kaseera omuntu obeera weeraliikirira abange ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala n'agifuna, omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala n'aguwona, abange ibada yo gye nkoze etuuse. Kyobalabanga buli kaseera buli woolabanga waliwo empeera omuntu yettanirawo, newankubadde kati Arafa esonyiyisa omwaka oguyise n'esonyiyisa n'omwaka oguddako, ate Ashura n'ebeera ng'esonyiyisa omwaka oguyise. Ekyo tekikweyibaza noga ati nze nja kusiiba Arafa yokka. Omuddu yenna oyo ayagala oba lunkana okubanga afuna empeera za Allah subhanahu wa ta'ala n'okubanga awona omuliro, kiba kirungi nnyo n'asiiba yawmu Ashura. Ate wa mina sunna bwe tuba tusiiba olunaku olwo lwa Ashura, kati olwaleero tusiiba ennaku 2. Tusiiba ennaku 2 kyekisinga okubanga kirungi. Ku lunaku olwo tusiibirako olunaku olw'omwenda, ne tusiibirako n'olunaku olw'10 ng'oyitibwa Nabbi sallallahu alayhi wasallama bwe yagamba nti la in baqitu ila Qabil la asumanna at-tasi'. Nabbi sallallahu alayhi wasallama yagamba Allah bw'ananzikiriza omwaka ogujja ne gunsangawo, nja kuba nga nsiibirako olunaku
olw'omeka olw'omwenda naye ekyennaku nabbi sallallahu alayhi wasallama teyasobola kutuuka ku mwaka gwe yali asuubira kusiibirako olunaku olw'omwenda oluvannyuma asiibireko olunaku lw'ekkumi lwagenda okutuuka nga nabbi sallallahu alayhi wasallama kad intakala ila jiwali rabbihi nga Allah subhanahu wa ta'ala amaze okumujjulula n'akitulekera mu biwandiiko nga kirungi bw'obanga onoosiiba ashura beera nga ng'osiibirako olunaku olw'okumeka olw'omwenda huwa al afdalu kyekisinga okuba nti kirungi mu kusiiba yawma ashura. Olunaku oba ennaku endala nazo nga nnungi nnyo okuba nga tuzisiiba mulimu sawmu al-ithnain wal khamis, okusiiba ennaku olunaku olw'ebbalaza n'olunaku olw'okuna min kulli usbu'i mu buli wiiki. Ekyo nno nakyo kigenderera kubanga owekitiibwa nabbi sallallahu alayhi wasallama kana yataharra siyamu yawmi ithnain wal khamis, yalinga ennaku ezo ebbiri tezamukolaki tezamusubanga nabbi sallallahu alayhi wasallama kubanga yatugamba nti tu'radu al-a'malu, emirimu janjulwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-ithnain wa yawm al-khamis, ku lunaku olw'ebbalaza n'olunaku olw'okuna. Fa uhibbu an yu'rada amali, njagala okubanga emirimu gyange janjulwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala wa ana sa'imun, nga nange nasibye. Okusiba okulala nga nakwo kulungi nnyo. Nabbi sallallahu alayhi wasallama nakwo nga yakutukubiriza huwa siyamu 3 ayami min kulli shahr, kwe kusiiba ennaku 3 mu buli mwezi. Owekitiibwa nabbi sallallahu alayhi wasallama yagamba Abdullah ibn Amru, yamugamba nti sum min ash-shahri 3 ayami, agamba nti buli mwezi siibayo ennaku 3, siibamu ennaku 3. N'agamba nti fa inna al-hasanata bi'ashari amthaliha, kubanga buli kirungi kyokola Allah subhanahu wa ta'ala akikubisaamu emirundi 10. N'agamba nti wadhalika mithlu siyami dahari, omuntu sengamu buli mwezi agenda asiibamu ennaku mmeka? Ennaku 3. Kitegeeza ki? Nti ajja kuba anga asiibye omwaka mulamba. Kitegeeza ki? Kubanga bw'osiiba ennaku 3 bw'ozisiiba emyezi 10 oba osiibye ennaku 3. Emyezi 2 mulimu ennaku endala 6 bwe kiri. Nekibanga omuntu bw'abanga asiibye ennaku 3 mu buli mwezi, omwaka gugenda okuggwako aba asiibye ennaku 36. Walla 10 bi'athali amthaliha, ate buli lunaku lw'osiiba Allah alukubisaamu mmeka? 10. Ekibeeranga ennaku 36 eza buli mwezi omuntu z'asiiba ziba zikoze omwaka omulala. Ebyo byonna kwettanira birungi ng'owekitiibwa nabbi sallallahu alayhi wasallama bwe yakola ki? Bye yatugamba. Naye wasome hadithi ya Abi Hurairata radiyallahu anhu, naye era netugamba nsonga y'emu kubanga atugamba nti awsani khalili bi 3, agamba nti mukwano gwange munywanyi wange. Abu Huraira yagamba, uli ekigambo kye yakozesa, yagamba nti awsani khalili, munywanyi wange yankuutira. Guno si mukwano, guli waggulu waki? Wa mukwano nga Allah subhanahu wa ta'ala we yagaa ku nabbi Ibrahim, wattakhadha Allahu Ibrahima khalila. Khalil oli wagamba nti anta khalili, oba oli waggulu wa mukwano wa sadiqi. So yagamba nti mukwano munywanyi wange yankuutira, n'angamba nti siibange ennaku 3 mu buli mwezi. So okusiiba nakwo kusiiba kulungi. Okusiiba okulala mulimu okusiiba siyamu yaumi wa iftaru yaumi. Omuntu era alina embavu mu kusiiba. Osobola okusiiba olunaku n'osiibulukuka olunaku. Osobola okusiiba olunaku n'osiibulukuka olunaku. Nabbi sallallahu alayhi wasallama bwe yayogera ku nsonga eyo yagamba nti afdalu siyamu Daawud. Agamba nti okusiiba okusinga okulungi yensiiba nabbi Daawuda alayhi salam gye yasiibamu. Kana yasuumu yawman wa yuftiru yawma, yasiibanga olunaku n'alyamu olunaku. So omuntu era akyayagala okubanga ogenda mu maaso n'okusiiba ng'okyalina amaanyi agasiiba, naye ensiiba nayo nungi
olyamu olunaku n'osiiba olunaku, n'olyamu olunaku n'osiiba olunaku. Omuntu ekyo nakyo wabanga akifunye nakyo aba alina empeera nnyingi nnyo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Okusiiba okulala nga nakwo kukkirizibwa mu busiraamu, siyaamu shaharullahi al-muharram, kwe kusiiba omwezi gwa Allah subhanahu wa ta'ala ogwa Muharram. Omwezi ogwa Muharram gwe guli omwezi era ogulimu Ashura nga bwe twajogedde. Naye Nabbi sallallahu alayhi wa sallama ku kyo yagamba ti afdalu siyami ba'da Ramadan shaharullahi al-muharram. Guno Allah subhanahu Nabbi sallallahu alayhi wa sallama guno omwezi yaguyita mwezi gwa Allah, n'agamba nti okusiiba okusinga obulungi oluvannyuma lw'okusiiba kw'omwezi ogwa Ramadan shaharullahi muharram, omuntu kwe kusiiba omwezi gwa Muharram nga bwe yagamba era tu afdalu salati ba'da al-farida, ne sala esinga okubanga nnungi oluvannyuma lwazino ezatwalikibwako ettaano, salatu layli, omuntu kwe kubanga asaala ekiro. Sheikh, tubuzaayo eddakiika 3 tweyongereyo oba tufune ebibuuzo bino. Nazo zinyini badde njogerako, nze mbadde njogerako, nzimazeeyo babuuze. Ozimazeeyo? Ddala. Alhamdulillah. Amina. Ekibuuzo ekisooka. Naam. Ntandike na kino, ntandike na kiri. Kale. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum assalam. Sheikh, singa tuba mu swala ya Idi nendekako essimu yange naye nenjisa mu silence naye nga ndi mu kulikodinga hutuba, kikkirizibwa? Kikkirizibwa bw'obanga onooyagala okulikodinga hutuba, olina okukikola nga imaamu tannaba kulinnya kituuti. Kikulu nnyo kubanga era olaba oluusi ne mu swala y'Ejjuma nga bwe twagambye nti mu fitina z'omulembe guno mulimu fitina y'amasimu. Kati bw'obanga oyagala okulikodinga imaamu ebigambo byagenda okwogera naye balunaku lwa Jjuma, olina okubeera ku standby nti bw'aba tannaba kulinnya mimbali kutandika nti kuleeta kulinnya kituuti, gwe essimu olina okubanga omaze ogiseetinga n'ebeera nga yo ekola omulimu gwayo, toddamu kugikwatako, byonna bireke etambule, owulidde? Kubanga bw'ona otandika ogitiginya okunyiganyiga ate ogenda kugwa mu hadisi y'usiiba Nabbi sallallahu alayhi wa sallama, eyo eyinza okuviirako okubanga essolayo efa. Kuba ne mu Jjuma nabyo mbiraba nga bingi. Ekitegeeza nti tekigaanibwa naye butya bw'okikoze. Naam. Ono agambye nti seeka nze Mariyamu bwe mba nga nalya mu Ramadhaani ennaku 4 olw'embeera zaffe abakyala, bwe ntuuka okuliwa nsobola okusiiba ennaku 6 nga kuliko nzisiibye lumu. Okay, nkitegedde ka okusinziira bwe nsomye ekibuuzo kakijjire. Ndowooza kyagamba nti n'asiiba ennaku 6 eza 6 naye nga enniya okugatta okusiiba ayagala kati kiye kyagamba mu kifo ky'okusiiba ennaku 10 okuliko n'asooka ennya ez'okuliwa n'asiiba n'omukaaga, ezo si z'ennaku 10. Yinaga kasiibe 6 nga ennaku zino ennya enniya ya bintu bibiri, yindiwa kyokka ate mulimu neki sittati min Shawwal, then ebbiri ezisembayo ne ziba nga ziza sittati min Shawwal. Kiba kitya? Bwembanga nkitegedde kiyinza okuba oba wekiri. Ekyo tekikkirizibwa kikola bwe tutyo. Tetukkirizibwa kusiiba kwa mirundi ebiri, mu kusiiba kumu ng'ate mu kusiiba kw'emirundi ebiri okumu kwa faradha okumu kwa sunna. Ebyo tubikola ki? Ebyo tubyawula. Kati ng'ejja aba alina okuliwa alina okusooka n'aliwa oluvannyuma n'asiiba. Okusiiba kusobola okugatta okusikagamba osobola okusiiba ennaku eza 6 n'ozisiibira mu nnaku, gamba mu nnaku enjeru oba olunaku olw'ebbalaza n'olwokuna. Biwaddeyo obudde? Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Allah tukwebaza. Amina. Mwebale nnyo abadde batuwuliriza Kasimu Da'wa Center Kibuyaawo, webale emirimu gy'oweereza abasiraamu ba Siddiqi n'abasiraamu b'oku Hidaya Kibuye. Barakallahu fikum, mwenna mbalabye wano.
Allah atwongere emikisa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi